Faadi TV ujimbaniriza kadde kano mwasibye mutya mwenaje musizidde okubanga mugifollowinga mwabali ekata ne Saudi Arabia mbatumiddeko Kitalo abantu 10 bafiridde mu accident V-Power omu ku Abantu Bulala family embeera yongedde okubanga etabuka V-Power akozesa amannya ga V-Power Bambi Abasawo embeera eyongedde okubanga etabuka abamu ku abaana bafunye accident mu group eya Tuli Bulala family Bambi Abasawo bagita Faadi TV ujimwasize mutya mwasibye mutya abali Saudi abali Bahrain abasinza mu ggwanga erya Oman mbebaza nebagamba nti mwebale nnyo bagamba nti waliwo abantu abatanamanyika muwendo abatebezebwa kubanga bafiiridde mu kabenje akagudde ennamutumba ku luguudo lw'Embale emmotoka taxi eremeredde omugoba waayo ne yeesolosa mu luwonvu lenga taxi gyegudde negwe girengere kiraga nti yeefudde emirundi n'emirundi n'abantu abakafa abamu bagamba nti bagambibwa okubanga balinga 10 abakafa balabika bawere 10 abakafa balabika bambi enamba eringanga y'abantu 10 bitalo accident zifuse accident musubscribinga munyigene ku kade bagita Faadi TV UG mbagala nnyo mwenna era mbebaza nembagamba nti muli bamaanyi nnyo okubanga munfollowinga munange bitalo obubenje bufuuse obubenje bufuuse obubenje accident zifuse accident kati lengera abaana ba Tuli Bulala Bambi accident yeyabatuusizza okubanga essaawa zino abamu tebakyasisa bulungi abamu tebakyatambula bulungi kwegamba accident zo babazo zisanyawo abantu bambi mu ngeri etategerekeka bitalo ebyabantu abo abafiidde mu kabenje kano ka taxi side zawali ku luguudo oludda Embale kolaki ku luguudo lw'Embale mbitundu by'ennamutumba luguudo lw'Embale mbitundu by'ennamutumba abantu bo bafudde ebyaddala kubanga batebeza butebezebwa bane ku bagamba nti bafudde just batebereza butebeza kibategeeza nti mulabika musukamuko abamu kubanga bebajjemu abasinga badusiza mu ddwaliro embeera ebadde mbi taxi ebadde edduka nga omanyi n'emmotoka ng'edduka neegwa mu luwonvu neyeefuula emirundi n'emirundi bate bayinza butafa stay on YouTube platform Faadi TV Faadi News KB TV KR TV Uganda now zona YouTube channel zange bane mbagala nnyo mwenna era mbebaza nenga byo bitalo ntiisa Maziiga Goka miranga na biwobe ku side y'abantu abo abafamily yabo abafiiridde mu kabenje kano akagudde mbitundu byenna mayumba abali mu ggwanga erya Kata abali mu America University of Chicago mbatumiddeko nembebaza nembagamba nti muli bamaanyi nnyo okubanga mugi followinga bagita Faadi TV updates simba nazo eziba zitambula okwetola eggwanga Uganda bitalo Maziiga na miranga munange byantiisa kwegamba bya miranga myerere Maziiga merere byebyo mukwe bitambula akadde kano ku social media mbagala nnyo mwenna era mbebaza nembagamba nti muli big nnyo kubanga mugifona ndengera taxi mazimba ddala taxi yonna yasaanyi uyuna girengeregwe kiraga nti yeefudde kubanga abasinga abaddewo nga akabenji kano kagwawo bagamba nti taxi yeefudde era ni taxi nawe obeera ogiraba ne oba togirabyeko kubanga oyinza ogamba kyo kiraga nti yeefudde girengeregwe olabe era kyenyini kigiraga nti yeefudde emirundi n'emirundi evudde ku kkubo neyeesoboka mu kiwonvu baba bitalo naye nga za accident zo zisusse guno omwezi guno gw'omunaana n'omwezi ogw'omusanvu ndowooza n'ogwa June naye July ne August gy'emyezi egisinga okutuga abantu gino abantu bafa myezi gino n'omwezi gwa December gy'emyezi egyo ate kakati tuli mwaka gutandise okubanga gutambulirira abantu bangi bafa mu myezi gino egimukola egidirira egisemba mu mwaka
gino emyezi egidirira egisemba mu mwaka abantu bafaamu banogoka omukomu kwegamba bunange byantiisa Maziiga na biwuubi bikaabya bitiisa kwegamba nga omanyi naawe obulamu bw'ensi eno munnange omuntu obwafa bannaye ekintu ky'okufa omuntu okasitaafu oyo aba agenze bannange okufa Katonda yakola okufa Katonda yatonda okufa okubanga omuntu bw'azikira aba azikidde bw'afa aba afudde byantiisa naye nga abafamire bali mu Maziiga bali Miranga era nga gwe munnange obadde olina omuntu nga ayolekera mu bitundu by'Embaale mukubeko kasimu okusooka olabe oba asimatuse mukubeko kasimu olabe tomanya mala gagezesa olabe oba oli awo ayinza okuba yabadde mu takisi eyo kuba kasimu oba olina omuntu kale gwobadde osubira nga yayolekedde Embaale olwaleero ayo nga nvudde ngenze ku side zeno V-Power jjukira poliisi kubali abantu abafidde mu takisi akabenja kagudde Namayumba poliisi ekyakuŋŋaanya information bwe naabeewuliddwa information ndowooza kyova mbagambye nti omuntu wadde omusubira nga agenda kugendako Embaale olwaleero kuba kasimu eyo ngavuddeyo ngenze ko side zeno V-Power y'omu ku aba tiktokers abadde bazanya ne Tuli Bulala family y'abamu ku abazanya ne Tuli Bulala family embeera eyongedde okuba nga ekaabya embeera ya V-Power nze ate nkanze nnyo ono mwana weezeza wiiki nnamba ng'ali mu kkoma n'okulwa ennyo mu kkoma nakyo si kirungi bannange nakyo si kirungi okulwa ennyo mu kkoma omwana ono Bambi yayisibwa bubi nnyo kubanga omwana ono yali avuga emmotoka naye baali tebakosebwa nnyo kiri awo ono yali avuga emmotoka yali agiri mu mitambo musajja wattu Bambi V-Power mwongere okuba nga mumusabira gemanyi agakozesa ku social media andoye akosa ne mu gurupu yaabwe eya Tuli Bulala family bitalo bitiisa bikanga bannanga mawulire gonna ganna ku bantu bafudde ate V-Power ali mu nnaku kwegamba nga omanyi naawe subscribe wanyigene kale fa ADTV jimbe bulungi mwera